Hajati Madina nsanyusa okusanga nnyabo. Nange munaye nsanyusa okusanga. Nnyabo. Embeera ekututte etya ya kalantiini eno? Mukama yeebazibwe abooluganda. Amiina. Embeera twakusooka kumanyira nnyo mu music Hajati Madina bibuuza lwe luyimba olwakutunda. Era olwogera Madina tutaddeko bibuuza omuntu ayinza okusigala nga buuza yaani oyo. Naye kasita bagamba bibuuza. Buli muntu aba akutegedde. Kakati embeera ya kalantiini eno ekuyisiza etya nnyabo? Embeera ya kalantiini tempisiza bubi nnyo. Baasaawazaanga kati. Nawe kyekola. Ya, kusanze ku mudaala era oli mu kukola. Mudaala nkola. Nnyabo. Kakati otandika otya emirimu gino gye nkusanzeeko Hajati? Emirimu egyo sagitandika nganze. Ennyabo. Wabula nti nalinawo obuyambi. Naye ng'obuyambi obwo buyina bujje bwava. Bampeereza ku ssente ennyabo okuva ewa omukulu oba pasita wange gyensabira bamuyita pasita Kayanja. Lindamu katono. Ntandise nkwanjula nga Hajati Madina. Kati osabire wa pasita Kayanja. Obusiraamu obuvaamu? Nalokoka. Walokoka dda? Nsonga ki yakusikiriza okulokoka Hajati? Wangi? Nsonga ki yakuwaliriza ennyo okulokoka? Embeera esobola okubeerawo omuntu n'akyuka. Embeera gye nayitangamu ey'okuba nti nalwala nagenda okusobola okuba nga mponyezebwa. Kyekyansikiriza okulokoka. Kale kati wadde otunyumiza engeri gy'ofunamu obuyambi buno obutandika bizinesi? Ti natandika n'emitwalo bampa emitwalo gyali 10. Yennyabo. Kuva wa Pastor Robert Kayanja. Kuva mu Galo Power Ministry. Nenkwatako nenda nganzirya. Ningena nganzirya mpola. Kakati nagenda okulaba nga ssente ziggwawo. Bakuwadde za bizinesi ate goli muzirya mpola. No, nedda tezaali za bizinesi zaali za kulya mu COVID. Kulya mu COVID. Ennyabo. Kakati netandika okuzirya mpola. Ndagenda okulaba ziggwawo. Naye kati nzirayo ntya ate musabe endala? Tebaninaako buzibu okugenda era noddamu n'ogamba bane sirinaawo kino bakuwa kubanga tulina waliyo groups nti nyimbamu okukyaki waliwo gundi kampani gundi yaffe eri ku kyaki gyetusabiramu newabeerawo ekitongole ekya Galo Power nekiba nga nakyo kisobola otuyambako kati nembanga nga tojuula nnyo singa oba olina kyeweetaazeeyo. Kati osobola okugamba Galo Power nekuwa osobola okwongera kwegamba ekimu Mukama Katonda atema ekkubo ewatali amazima. Embeera esobola okubeera nga ekunyigiriza okumala akaseera naye Katonda n'akulaga nti awo ate mwana wange togenda kuyitawo kubanga nkusinziira ku mbeera gye nalimu emabega nali simanyi nti ate kisoboka okubeera kityo kisobola okufuna obuyambi okuva mu kyaki. Otandise ogirya mpola olaba ziggwawo wali osigazaawo mmeka ze wagamba nti kantandika ozikozesa? 15. 15 zali osigazaawo? Nasalawo zitandike bizinesi? Zaali gumu kitundu zisigaddewo. Kati bwe nalaba nga nsigazaawo gumu ekitundu naye ogumu ekitundu gwange guno ddala nkoze ntya nalina ebirowoozo bingi konzi ebirowoozo byakubagananga nebidde nina Holy Spirit omanyi ffe tukkiririza nnyo mu mwoyo omutukuvu. Kituufu. Holy Spirit empira ngamba andikawo akantu konna nebikaba akatono nnyo bwe kati naye nga kako neŋŋamba naye nayina essuubi nti ensobola okutandikawo ekantu nga bw'olaba okutunga okuteekawo sweet. Sweet ono w'abaana gwe banuuna. Nagenda okulaba nga naye ndaba nga atasoboka ssente nnyingi
ayi kati ngenda kukola ate nangamba kya kasooli fumba kasooli ayi ntandike ntyaza okufumba kasooli nze Hajati ow'erinnya ebyo byonna nga sikyabirina era sikyabirowooza nno kati saawa zakakati kantandike waliwo saidi eri bafumba muwoki eri saidi batunda muwoki nenga nange kantandike kantekewo omufumbe nemufumba si byangu olwo wafumba watandikira kuwa mmeka go wagula noga kantandikire kuona nfumbe 10 5 onesigaza omutwalo mu nsawo nga go gakukuuma nga gwe akunkuuma nentandika okulejjesa mpola natulaawo okukubo wange nkwala nayinawo waliwo ekikaali nalinga waliwo ekibaawo ngantundirako kasooli ngantunda n'amenvu nanyina bwenzijaamu obuwagu nembuteekawo tundaye nentunda obuwagu bwamenvu mpolampola nengenda nandejjesa nentekawo ne kasooli oba oli abo batandise okujja mpolampola okulya ofcourse ne batandika okujja mpola tebasooka kutambula bulungi era nga gebatana bakumanyiira nnyo nayo bizinesi olwetandika kuntandikwa byasooka kutambula bulungi naye byamala nebitambula bulungi era osobola okundaba era kati bizinesi njiraba nti ekula kati pasita bwaddayo nomubuulira nti watandisewo ka bizinesi ate kuddayo covid yali awedde covid tannaggwa wangi era siddangayo tonaddayo naye ng'olinze waddirayo omutegeeze nti watandikawo bizinesi agiwa omukisa erimuke of course ajja giwa omukisa mu linnya erya Yesu amiina katusabe mukama ajja giyamba era ejja kulinnya kuba ati njiraba nti nnene nti kati ekulaakulanye nafunayo ko obuyambi abanyamba abantu abanyamba mulimu meya Lukwago Lord Mayor enyabo yajja nanyambako mwamu waliwo nomutabani wa muzeeyi bamwita Muhoozi Kainerugaba yanyamba naye nampeerezaayo akawunga bambi yebalire ddala nekikulaakulana newawo omusajja abeereyo bawuliriza ba TVM nabo ne banyamba nebabako kyebakuweerezako ne bakibampeereza bagamba bizinesi negenda ng'olwekula kati Hajati ogenda bino ebintu ogenda mu katale bisuubula obisuubulawa ebintu bino ogenda mu katale okubisuubula osuubula mu katale ekyokuleeta na omuntu gwentuma va mu town najja nansuubulira kuba muweereza najja nansuubulira ngaba nandeetera buli kimu nga kiwedde amiina kakati Hajati twakumanyira mu musiki era omuntu akusanga wana ayinza okugamba Hajati okuyimba yakuvaamu dda kati musiki kiri kityo kyali muyimbi oba wamwesonyiwa musiki oyo musiki kyali muyimbi kubanga singa sibaddemu ekyo kyewamanyiramu tewandintegedde era namwami tewandize mbale sobola kujja era nzira kuba mmanyi Hajati omuyimbi nemutuukako ndabe lwaki musiki amuyimirizaamu ekyasinga okubanga kintambuza emusiki abantu ne bantegeera kubanga ffe ng'abantu nja kuyiiyanga kyensobodde n'emikwano gyange ababa basobodde okunyambako kati mbe nga nsobola okufulumya oluyimba nga lulungi nga lwegoyesa era nga bweruwulirizibwa abantu ng'oyitasobola kwesitala kitegedde kakati olina manager okyalina management ekwasaganya ekya music nina mikwano gyange ginyambako mu music kati kwe gasinga oba nti ofunyeewo obuyambi obw'enjawulo
naye ofuna bakukwasizaako okukulakulanya music wo obaaniriza. Of course mba nnina okuba nga mbaniriza bakasaazaako kati njagala nnyo nesibyenyo mu gospel njagala nnyimba gospel nsobola okuyimba gospel ate nkiwulira nze nti nsobola okuyimba oluyimba oba lwanjawulo. Waaliwo omukyala yajja wano namwewuunya nnyo bantu era nasanyuka kasita namanya nti kwegamba TV nagirabanga omukyala oli nemulaba oluvannyuma nnyo ebabaawo ebyaba nenze nentegeera nendaba nemanya era bwe namulaba bwe nti ku TV neewuunya bwe namulaba nga zzewa neewuunya omukyala oyo bamuyita owekitiibwa Susan Makula. Wamulaba nga kukyaliddeko wano. Yajja wano nankyalirako. Nokyewuunya nnyo. Owekitiibwa oyo yajja nankyalirako. Owekitiibwa oyo yajja nakola ki? Nakukyalirako. Gamba teyakoma kunkyalirako kanaabaako nettu yakuleetera ebyandeetera era ndi musanyufu nnyo nnyini ddala era nsaba Mukama amuwa ekisinga obulungi. Amiina. Era n'abantu bonna abagezezaako okuba nga bannyamba abagezezaako okuba nga bannyamba mu kano akaseera nsaba nnyo Katonda abawe ekisinga obulungi. Amiina. Kubanga bulijjo okoma okuba nga osabira abantu osanga Mukama mwagenda ng'atema ekkubo ewatali kkubo naawe n'osobola okuba nga buli kimu okitwala nga kyanjawulo ate era n'abo abantu bennyini nga bafuuse ekyomugaso bakati essaawa zino bizinesi yange ekulaakulana naye ekulaakulana olw'abo abantu abanteekamu ekyo kyennyina okuba nakyo. Kitegedde ndi musanyufu nnyo nnyini ddala era mbeebaza nnyo nnyini ddala. Mwebale nnyo mwebale ddala kubanga mwekola ekisinga simanyi bwe nandibadde okusinzira luli we nali okusinzira mu mbeera gye nalimu nga ntunda kasooli wange kuba nali ntunda kasooli wange kati ssaawa zaakakati ndaba nyimirizaawo omudaala ndaba nga kyanjawulo era nsaba nnyo Katonda abawe ekisinga obulungi. Kitegeera manyi nti yeesiga Mukama taagomba amazima yeesiga Katonda abanga olusozi Sayuuni kitegeera kati nze Mukama mwesiga n'obulamu bwange era mmanyi nti Omwoyo Omutukuvu asobola okukola buli kimu mu nze. Manyi nti Omwoyo Omutukuvu akusobola okukola buli ekyetaagisa kyonna kubanga omubiri gwange n'obulamu bwange nabumukwasa ye yasobola okutambuza kikyalina okutambuza. Kati Hajati twakumanye twakutegeera nnyo mu kaseera ng'okyali ewa Musumbayiga era nga tumanyi nti nno ye omu ku yakupromotinga okuteeka we wali nsonga ki ezakujja wa Pastor Yiga? Ekisaga akyogerako kale tubulyako katono nnyo oba waliyo ensonga oba waliwo ebiriwo oba waliyo ebiriyo waliwo ebintu ebimu byesaagala nnyo kubanga nambuula nga bibyo bya munda nga birina kuba oba beebiri nze mmanyi nti walokoka biri byasigalawa mabega ngezaako nnyo okubanga nejja mu bulamu obw'emabega wezembulamu obujja nga sinze eyajja mu bulamu obw'emabega wabula Katonda wange gwe nakkiriza nga yakusitula nga yansitula yanzijja mu bulamu buli nga nyambaza obulamu obupya obulamu obujja nfuuka ekitonde ekijja kubanga tunafuuka kitonde ekijja era nsikiriza Mukama nti agenda kunkyusa afuuka ekitonde ekijja mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina. Kakati wali ngokyali wa Pastor Yiga wali wa Pastor kikimanyi wali mu church naye wali oli musiraamu wali okyali musiraamu nga naye just nga mukolagana n'emirimu naye nga osigadde oli Hajati. Era nga siyimirirangako nenja tulokozi kati ki ekyakusikiriza okwatula obulokozi ng'ovuddeyo n'ojja wa Pastor Kayanja?
Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit omwoyo omutukuvu ayambala omuntu kubanga bwe natuuka ewa Pastor Kayanja esitole empanvu gy'otasobodde kubanga tuginnyonnyolako naye bwe tutandikira nti bw'otuuka ewali Katonda wabaawo Katonda wetuuka ewali Katonda wabaawo Katonda ekyo kyensobola okukumako nti bw'otuuka ewali Katonda wabaawo Katonda kyo okiwulira buwulizi nga ggwe muli nawulira ng'okifuna nti Katonda wentuuse Katonda waali oba wakifunye dde oba otandise okufuna embeera ez'enjawulo ezo embeera zajja era nimba omuntu kwegamba obulamu bwange bwakyuka olunaku lwe nakeera ku makya yatula bulokozi kubanga ebirwadde byemyasira enali maze nabyo emyaka ekitegeeza nti ebirwadde bino mu malwaliro byali bikyalemereddwa abasawo birwadde sisobola kugamba nti byali biremereddwa wakati ssaawa zaakakati ngendayo mu ddwaliro ne bandaba ngendayo ne mu ddwaliro ne bancekinga naye bwemba nga nkunyonyoddemuko nti bwembanga nagenda ewa Pastor Kayanja olunaku lwe nayo tula obulokozi waayitawo ebbanga ndooza lya wiiki 2 before emabega nga sinnaba kwatula bulokozi nabeeranga mu nnyumba ani mulwadde nga bwembanga ntudde banneebase nga ntudde bwete nyina kubanga wansi nga bakuzizise buzizisi banzizise piro wano ng'era mu kisenge kyange nyinamu piro ziri zanjawulo kati bwenkyuka nenzira sayidi eno mba neebase eno bwenkyuka nenzira sayidi eno nga webaka eno kama piro embaako ino okuwanirira tosobola kwewanirira nga toyina kwewanirira nga siina piro sayidi na sayidi neno waggulu nga waliyo omutwe nga olinayo kuzizika kati nyina okubeera nga mu kifo ky'okuba nga neebase nyina kuba nga ng'otudde butuuzi okitegedde kakati embeere we yatuukawo eyo kyesaagala kuddamu eyo kubanga bimpisa busi bulungi nga mbirowooza nnyo era njagala mbitemeeteme olunaku lwe nakeera ku makya nenjatula obulokozi waliwo embeera zanjawulo era nayo mpemyeyo temayo kubanga byali binenemuuko kati nembanga waliwo omwana omulenzi eyaŋŋamba Madina lwakitolokoka ng'omwana yakugamba ye yali mulokole ye mulenzi yali mulokole neiba nga lwakitolokoka nemba nga sikiwulira Madina lwakitolokoka nga kati nze eddiini yange kuva buto ndi musiraamu kati bagenda kumanya batya ddala nga mu butuufu nze ndokose kubanga kwewaggula ngenda bagamba ntya nga naawe nze mukyala musiraamu mbeera n'ebikiridde tekisoboka sisobola kubanga enkyuka Madiina kale nze wendi naye Madiina ebintu bino byetaagamu essaala naye mugamba ekyo ekituufu byetaagamu essaala naye kasabeera mu nnyumba nensaba kubanga nali nakkiriza Katonda nga tewali kintu kyonna kyensobola kubanga ngenderako nga kisi kyamwa Katonda walingawo omuntu wange omu yaŋŋamba Madiina lwaki tugenda ku musabo ne bagamba nze sisobola kugenda musabo
bagamba abantu kwandigenze n'osaba ne mugamba nedda nga Katonda eyakera ku makya nantonda bw'anaaba asazeewo antwale kyekiseera antwale naye nga sigenda kugenda musaba ati yakugamba ogenda musaba yalowooza nti obulwadde buganda yes era nakyayibwa abantu bange abantu abamu bankyawanga nga balowooza neesibye ku kintu ekinnuma nga nkimanyi Madina oli muloge Madina baakuloga ne bagamba nze nedda sikkiriza mu ddogo siina kyenzikiririzaamu ekikwatagana nakyo wabula Katonda bw'anaaba asazeewo antwala nze ndi wiringi Katonda antwale siina kyensobola kwogera kuba Mukama bw'aba asazeewo antwale ajja kuntwala nengambayo kale nebandeka buli omu n'atambula bibi nemba nga nsigadde mu mbeera nga eya wabula Katonda talekerera bantu kubanga omwana omulenzi oyo bwe yaŋŋamba Madina lwakitolokoka nga nedda sikiwulira Madina lwakitolokoka nga nedda kyokka ng'ekisinga okuba ekikulu walingawo abantu nga bwembeera n'abantu oba tugenze nga eno ebiseera bwe nalwalirangamu nembeera nnyo malwaliro ng'abantu ennyo abasinga okuba nga bansemberera engeri abantu bange gye baali abamu nga babivaamu nga bamanyi nalogebwa naye weesibye ku kintu kyotegeera naye oganya okuyambibwa kakati nga banneesamba naye nga munnange okumanya Katonda aba yayagala dde omuntu ye Mukama tannatuusa ndowooza budde bwe gy'oli ye yennyini nagendanga mu ndwaliro ng'abantu abanyamba nayinanga kitabeni kyange kye nageranga nakyo mu ddwaliro naye ng'abantu abanyamba munnange balokole nga bwe bangererawo omwana ono kati omwana ono akyali muto naye kati saawa zino omwana gwe gira oddako eryebbali gira oddako eryebbali kati tusobole okunaaza maama kati tusobole okutereeza maama